twageza awulira mutwe akagamba music wa mulungi nno naye focus target yange yali ya Aziz Azion kubanga yali akuba music gwempulira nga nange gwenjagala ate akubamu ne gita ng'alinamu gita yalina waawo nkuumira omukwano mulimu gita mulimu instrument eziwooma nenkola n'oluyimba lwange naye Chocolate Girl nayo yali y'amaanyi olwo lwe luyimba nze olwanzijayo nalinawo ennyimba awo endala ze nanyimba Chocolate Girl lwali lumu ŋŋenda mu Stenson gula kikomando kyange nensanga malayika sweet eyankuba dress in pink and really pretty nensavu walinga nesembera mutegeze baby nti ndiloniliga Chocolate Girl wakataketake eyo kolabo okugifuna baba lwali lutalo nalwo lwakubiri musuuza akufuna olwovudde ne wazizi mukozeeyo kaawe nyimba nga bw'ozoogedde experience ki gy'ofuna oba mbeera ki gy'oyita mu kaseera ak'okubeera nga kwa musuuza yalina ennyimba naye z'amaanyi awo ezikubye ate ng'olwedde ye atandise n'okugenda ebweru yali w'amaanyi yali alina stamina ebyo ebiseera super power super power so assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulabi waffe omulungi owa Blaze Media oli w'amaanyi nnyo kyensooka okugamba naye ate nga nkubuuzaako nti osiibye otya obulamu bukutambulidde butya olwaleero omwezi oguwedde gwakwesa gutya tukwebaza okuba nga ojja otwekuumirako emboozi zonna ze tukuleetera n'oziraba ate n'otuwanika ne tubeera nga tukyali ddala ku ntikko omulundi guno sizze nzekka nzize n'ensolo nkambwe producer gwe tuyinawo the baddest ate nga ali byonna ndoza kaŋŋambe nti ali self contained muyimbi producer muwandiisi byonna okutwaliza awamu nti alina package ey'omuyimbi omutuufu we yandibadde afaananako Barbi Jay nsanyusa okukulabako nange nsanyusa okunkyaza kya mukisa mulungi leero okubeera nga nsobodde okukwasa kubanga tokwasika obeera bize kituufu okubeera ddala Reverb Band we yakomawo ate ndowooza schedule erisoso nkimanye kubanga tubadde nga tuzze tukola program naye nga zikyukakyuka ola programs naye nange ne musanyufu okuba nti tufunye akadde kano okuwayamu abatula mwenna mbalamusizaako yenze Barbi Jay nsolo nkambwe Barbi Jay nsolo nkambwe wenkumanyi n'abakulaba abasinga we bakumanyi naye omulabi yandyetaaze okumanya nti Barbi Jay ddala ddala ye yaani okay Barbi Jay bampita Buyinza Julius mama wange bamuyita Namala Ruth mukyala wa Nsenene taata wange mugenzi bamuyita Birinagwa Joel Birinagwa yali akola mu magye n'afa ng'afunye ebiswagosago then asibuka bundi bujo kati mama wange ye mukyala muganda wa wano wa Nsenene so ndi mu bwisi ku ludda lwa taata ate ndi muganda ku ludda lwa maama ndi musaayi mutabike naye ndi omu nzekka nti sirinayo muganda wange gwe tugatta musaayi ogwo nga we ng'ogedde so wemba ndi ku nsi kuno ndiko unique bw'omu bwe nti oba otegedde kyentegeeza jiini eyo ya bwannamunigina yayenze nga bw'otegedde Buyinza kati we natandika okuyimba ne neetuuma Barbi Jay nsolo nkambwe lyerize lintambulirako erya nsolo nkambwe bayimbi bannange be baali ntuuma awo nga tukola olosita ya Magic Town erimu King Saha ne Baziza Bafana Saha oyo King Saha oyo yasinga n'oddinka zaako nerikwata erya nsolo nkambwe kuba nayimbamu olwo luyimba nze ndi nsolo nkambwe yankanga Magic Town ebiseera ebyo mwali mwogera ku Who Are The Magic Town akaseera abaaliwo abaali bakwatiridde ekibuga mu kaseera abavubuka abaaliwo Barbi oyingira otya omuziki ozaaliddwa maama taata wuyo afudde ojja otya okubeera nga oyingidde omuziki kati okukula kwange nakulira nnyo maama wange yankuza nga single mother yasinga okunkuza kati
twali tubeera awo ku kyalo bakiyita Ggobero kiri awo mu Wakiso ng'ofulumye Kakiri ng'ogenda bw'otyo Kakiri ng'oweyongerayo so nga tubeera awo nga tusitwa golinga nga tuli baavu nga tulima ebikajjo tufumba omwenge naye nze buli we twabeeranga nga tugenze mu bikajjo oba ku luzzi nakwatanga ebidomola ebyo ne mbikyusa bwe nti ne ntandika obbikuba eŋŋoma y'ekidigidde eyo nagikubanga nnyo ku bidomola ebyo ebiseera nno bye biseera byadda nnyo bye biseera Chameleone we yakubira hiiti ze ezasooka ebiseera Red Banton we yabeerera ow'amaanyi ennyo ne WBS nga yakatandikawo nga gw'oli muto naye nga ndi muto naye nga nkuba ebidomola ebyo so nawulira kuva dda nga njagala kubeera muyimbi kubanga awo Kafero yalina oluyimba lwa nakwanyeyo ekyana ky'omuzungu ne ŋŋamba bw'oyimba ofuna n'ekyana ky'omuzungu kati awo inspiration weetandikira bwe namaliza P7 mama nansindika e Kampala ewa jjajja wange jjajja oyo yafudde babadde bamuyita Zaawedde ku Salama Road awo we natandikira obulamu bw'e Kampala era nze nasooka ne mama wange okujja e Kampala ne baganda bange bonna nemuleke Wakiso Eggobero nze nenzija netandika obeera ne jjajja waneno ku Salama Road kati ekisinga okwewuunyisa jjajja ate yali mu kibuga ffe tumanyi bajjajja nti ogenda mu kyalo osanga ejjajja kati nze jjajja wange yali Kampala kubanga ayina batabani be abaali mu Amerika nayo bakojja mu Amerika eyo ba Uncle Peter kati baali bamuzimbira yali abeera Kampala mu ebyo ebiseera nga bwe baamuteeka so nzija ntandika obeera naye kati mu kubeera naye nkujjira we ntandikira ddala okumanya nti ndi muyimbi nali ntandikisa okusoma ku ssomero baliyita Crested nga liri luwafu awo secondary nga ndi muto myaka nga 15 nempita ku kkanisa ekkanisa nagiyitako kawungezi ng'ava ku ssomero ng'esi mulendongo endongo ye Kampala jjukira ebeerako eŋŋoma zino drums erimu pianos erimu zijjita erimu zibass eri amplified nga sound ewooma si byebiri ebigoma bye nakubanga ebidomola nakyamirawo mu uniform nenkyama ku kkanisa awali music so awo wonna awo entandikira music kubanga nayagala music nenkyama waali nentandika okusemberera ebivuga ebyo kalimu ekali ak'ebigoma ako kandimu ddala nensemberera awali ennanga nga wentuulira ddala bwenti mukyaki awali ennanga kyavaamu kisaavisi nga weggwanga ngamba omunanga kambayambeko ku kusitula ebyuma nga nkwata ebyuma nga tusitula ebya kyaki bwenti wennyingira ebyuma kati batandika okulaba nga mbagasa buli saavisi weggwa basitulirako then ne baŋŋamba kati olina n'okujja nga tennakola ki tennatandika ne tubiteekawo kati nzijjaawo nkeera ku makya ne tubiteekawo akawungezi nga saavisi ewedde ne tubijjawo ntandika bammanyira banjiga bambuuza gwani ne jjajja wange yali afumbanga mmere ku kyaki kati batandika okuntegeera so omwana eyali akuba ennanga omuvubuka we baali bamuyita Kato n'atandika ne mugamba njigirizangayo 2-3 n'atandika okunjigiriza ennanga eyo 2-3 time netuuka ng'ate waliwo saavisi zaatayagala kukuba kati nga zirankyawa ezo ng'ate yakuyigiriza omanyi zirankyawa teziggwayo ziba za buli lunaku ate ng'abamu baba ku mirimu abakubi b'ebivuga zibakooya kituufu naŋŋamba njagala kati ojjenga okube mulankyawa saawa 7 era nze natolokanga ku ssomero ku 6 awo nga ziyingira lanchi nenziruka nenzija ku kyaki nenkuba lankyawa eyo so nenfuukira ddala munanga wa kyaki nenfuuka instrumentist wa kyaki nga nkuba ennanga nkuba eŋŋoma najja mbiyiga byonna ebibeera awo ku seeti bwente bwe nnyingira music olugendo olwo olw'okuyingira olwo ozze ogenze ku kyaki ofunye chance nti bakwaniriza ofunye n'akuyigiriza oyingirira otya ddala ate ogambe nti kati ntandise production kubanga Barbi Jay wadde nga tukumanyi ng'omuyimbi naye ate waliwo amaanyi ago ag'ekinyusa eky'amaanyi ennyo kye tumanyi nti Barbi Jay is the baddest producer of all time bwe tumanyi yakuba hit songs ez'amaanyi omuli Nice and Lovely Kabunda Mawanga olwa Eddy Kenzo olutaliggwako n'okuba mukyuzi owaleema n'okubaawo katonotono n'endala awo empitirivu eziri mu buufu obwo n'ezizo zennyini zeweekubira ojja otya
okuva nti abadde church boy kubanga you adopted the church culture ng'okyamyeyo naye ate toyimbye buyimbi wabula ate oyingidde n'okubira ddala ebyuma oyingira otya ate n'otandikira ddala actually amagezi genyinza osooka okuwa omuntu ali eyo ng'olina talent nga tonnaba kujja kutawaanya bantu eno mu secular world sooka ogideveloping kati places ennyangu ez'okudevelopingiramu talent ye church kuba church ekivuga newookikuuba n'okimenya epeesa omusumba takugamba nti kisasule akusonyiwanga endiga n'aleeta ebirala church obeera n'opportunity ekozesa buli kintu n'okiyiga n'obudde oba nabungi kati mu church eyo omusumba oyo yatuleetera n'ebyuma ebirikodinga studio ebiseera ebyo twali tukozesa Fruity Loops mu church kati FL studio kati nga tu recordinga tracks ku nnanga ennanga za recordinga tracks Kogo Triton eyo twa recordinga ko nyo tracks then omalo zi recordinga ne tuziteeka mu Fruity Loops ne tuli voicinga ne tukola music wa church to producing a choir church yainanga choir yainanga nga tulina oba producing a music so ka studio kalinga wa ka church kati mu ka studio ako mwenjigira okuproducinga era naye ate wenjiga okuproducing era nga nze ekirooto ekyange kineneko nga kisingako awo oyagala n'okuyimba nga njagala n'okuyimba era nga nentandika okuyimba ennyimba zange nga nziperforminga mu church ku kyalo okwo kwe twali tubeera kuleekaana kwaliko guy bamuyita Lonnie Banton ne Dr. Proper Lonnie Banton producer muyimbi naye yali alina wefudde kawuna nga kugabe yakalina Lonnie Banton yalinako studio right yalina studio ne kati ndowooza yalina studio so Lonnie Banton oyo buli nnaku yajjanga bw'ati n'alinnya boda ku stage yafaawo buli nnaku ng'ajja n'alinnya boda nga mulaba ng'anyirira nga mweru ayambala bulungi wakuleekaana ng'era ng'anyirira ng'ayambala bulungi ne Dr. Proper kati lumu ne mbeebuuzisaako ne mbagamba muli mutya biki ne mbabuuzaako ne mbagamba njagala bajoyininga naye biki njagala kujoyininga music ne baŋŋamba kati olaba mu kibuga waliwo ekizimbe bakiyita Majestic Plaza abayimbi bonna babeerawo Majestic Plaza kituufu yebadde nga distribution hub kati omanyi Turajes yalinako center ewa graphics kati oyo Lonnie Banton yaŋŋamba ali wano ku Zainab Aziz kati Lonnie Banton yaŋŋamba ojja ofuna obudde kale ojjeko eri gye tubeera n'andagirirawo nga bwe bakuŋŋaanira emakinga kati ebiseera yali Majestic Plaza nga bwe bakuŋŋaanira ne ŋŋamba totumye weesitukidde ate okujja obuzi olwakwata kasente nga nenyirawo taxi paka ku Majestic abayimbi baali wali nasooka nempita awo ku saluni ya Baby Ace nga nyambuka wembuuze ewa Turajes oyo ku saluni ya Baby Ace nga bajjudde bali mu kusiba nviiri ba Gift of Kado aba Good Life ba radio Gift of Kado yakusooka mu kuyimba Gift yali sita nnyo gwe kyotandikira big guy Gift of Kado mbali basita Diamond Oscar ng'ayambalaga amasuuti mama ng'atanyirira bling bling master Oscar ye bling master nnyo kati mbasanga awo nga mbatya kuba nze nali fala nnyo ate awo nga mbatya era nasooka nentuula ebbali nenninda bonna ne bamala okuvaawo nendyoka nnyingira mu dduuka lya Turajes nga woyingira mu dduuka okubaako kyobuuza mutunda ku CD nguleyo CD ne mulaba kati kwe kumugamba Turajes nali simanyi linnya lye naye ne mugamba nze nogolaba ndi producer era olwotandise okuba production gyokola okola ya church tonnakubayo zino naye nga naye butracks bwange bwenkolakola mu biseera byange emirembe ne mugazooka oliremu ku music wange gwemproducinga ne muwa kaflasha oba CD n'ateekamu n'awuliramu by the way ebyo biseera buli muntu yalinga aleeta zi CD mu kibuga awo eziriko music twamutambulizanga ku CD so n'ateekamu awo ebyo nno bye biseera nga ne zino ziteepu za video zetukozesa omanyi ziteepu za video zinenene
nga ze zikwata video kubanza jukira DJ Ericom yankolera video yange yasooka mu ebyo ebiseera twagikwatira ku tape ne kati yambulako Ericom mpa video yange sebo njagala kwejjukira kweraba wenali video yabula ate namusasulayo obusente abo oba namusasula oba yankolera bwerere teyafuluma ne nagirabako nga nungi so twageza awulira mutwe akagamba music wa mulungi nno naye focus target yange yali ya Aziz Azion kubanga yali akuba music gwempulira nga nange gwenjagala ate akubamu ne gita nga alinamu gita yalina waawo nkumira omukwano mulimu gita mulimu instrument eziwooma ye yali target yange so ne mugamba nandyagadde ontuuse ku Aziz Azion oyo katono nnyo kati nno ffe ebiseera ebyo twali bafaani ekisinza okuneewuunyisa nze kinkubye mu mutima nti Aziz ayimba nkumira omukwano nga tondalooza yadde n'okuyimba yadde n'ofulumya akayimba awo nali sinaba yadde kukuba kale ate ffe twalabanga Aziz ne Barbi Jay nga batugamba Barbi Jay muganda wa Aziz anti olwo nga mmaze omujoyininga kati awo wemulabira Barbi Jay naye nagenda omujoyininga nga amaze nkumira omukwano ng'ali ku wampisaawo we wati level ya wampisaawo tuzzeeyo wali tragezi omugamba ntwale wa Aziz kati tragezi nga ngamba nange ndi muyimbi nsooka kujja mu studio yo n'onkubira tragezi yali muyimbi tragezi yali muyimbi nga tannafuuka wa graphics era naye yali akola graphics nga n'okuyimba ayimba kati ajja ku studio mukubira akayimba n'aleeta ne Mr Woods omumanyi eyayimba muno ina the dance eyayimba kolansi ina the dance oyo ye Mr Woods amuleeta mbakubira endongo bakola kolabaawo nga njikuba bubi nnyo ng'aleeta bakasama ng'aleeta trekamani nga tanaleeta Aziz akyampisa mu mitendera angezesa aba alina okungezesa awulira endongo baddala ekula mbakubira awo ennyimba zonna zafuluma bazaagala kati nga ankolera pulaani n'Aziz awo ng'amugambako yampa n'ennamba ya Aziz manager wa Aziz Dirisa Dirisa wa Shiba Dirisa oyo Dirisa alabika aludde nga abirimu ebintu aludde sebo ebyo biseera kati nga nnyumya ku 2012 awo 2011 so Dirisa mukubira mugamba ndi producer mbadde njamujje n'Aziz muwulire ku music wange tulabe banyinza obbakolerayo ku project nga bampa kati basookera nga oyimanyi oba olina okuba amasimu agawerako okuba esooka noddamu n'okuba endala ey'okulemerako paka we bakuwa program nampa program lwali lwakusatu kawungeezi naŋŋamba tugenda kujja olwokusatu ekawungeezi ng'ate ku kyaki waliyo service muba obudde ne mugamba olunaku olwabeerayo abantu bangi jukira ye lanchawa wajikwata kati gwagikuba kati olunaku lwali bize lwalingako wa lanchawa lwalingako evening service ne training ya kwaya ne mugamba naye nga mpulira saagala kimugamba nti olunaku sirulungi beetaaga kati we mugamba nangamba kale katujje ku lwokunaku makya okay nakeera ku makya saagenda ku ssomero nennongoosa studio nengula bino bi air freshener nenjifuuyira ekiwoowo kyavadda sebo olina otega akamasu k'ekiwoowo omuntu tajja kujja wantu nga wamuwunyirira ebibaawo ebikadde oba ino bisiimuulako n'okuba ekiwoowo nekiyingira mu buli kintu so naku lwali lw'amaanyi olwo nalwetegekera nnyo nenyambala bulungi nnyo nentegeka tracks zengenda okumukubisa najja nankubira essimu ng'atuuse ewakuleekaana nemmukima naye nga tomanyi ssanyu lye nnina ggwe okimanyi Azizi okubeerako naye okimanyi ggwe ne kati kizitowa kubanga era tojja kubeera producer saawa zino omale gampita oleme kwetegeka ne kati kizitowa naye kennyini tomala gamuyita kakawe kati kizitowa so ngera bw'okiwulira nti kiba ne value era nakiwa value yakyo ate amanyi music nkimanyi nti bw'oyita katego
kasengejjako abalala bonna baba bagenda kukkiriza. He knows music. Ate awuliriza music. Bw'oyita akasengejjako omuntu amanyi music abalala bonna baba bagenda kukkiriza. So najja nali mpandiisa oluyimba My Oxygen nga nduyimbyeyimbyemu awo. My Oxygen gwamuwandiika n'omuwandiika? Twali tuluwandiise mu ngeri yaffe nga tuluwandiise naye nga lulina ekigambo ekyo My Oxygen nga tuluyimbye nga lwange nga nduyimbye, naye bwe baaluwulira ne bakitegeera nti ekigambo ekyo kinene. Nze nali manyi ngenda bakolera projects endala naye omukisa ne gunkwata eyo yennyini n'agamba eno yennyini gye tugenda okukola. Ogiwulira weekuvugira. Aziz onasonyiwa okusalamu awo. Aziz yapafominga oluyimba olwo ku Serena ku concert ye yaggwa nga oba bwe bayita oluyimba oba gye bayita anthem song ng'ayimba n'asirika. Eyo yeronki gye nali naye abantu ne bayimba byonna. Yeronki gye nali nga mmaze omujoyininga yali massive nnyo nagireko sisobola kugyerabira eyo mu bulamu bwange, yali y'amaanyi. Akawala ako ke naye akayimba mu My Oxygen kaali kawalamu ebyo ebiseera naye baali bamuyita Sami Muwanuka. Nayimbanga naye nina ennyimba endala ze nayimbanga naye twali duo. Kati yoyo muwala Sami kati kaakati oluyimba olwo baalungulako bampa sente. Ze sente ze nakasooka okufuna mu music ennyingi olwa My Oxygen nga sinaba yadde nakumanya nti ne mu music nnyinza okufunamu 10,000 kya sente. Baŋŋamba tetugenda dutwalira bwereere, tugenda kuwa sente mmeka z'oyagala. N'enjogera ze mpulira nti nnyingi mu biseera byange ebyo eby'obuto era ne bazimpa tebaatoolako yadde 10,000. Dirisa n'azimpa. Kati ate awo wampeera n'omukisa n'agamba naye olaba kati okuproducingira wano mu kyaki abayimbi tebajja kwagala kujjawo. Tulina studio gye tuli mu kutandika, jangu okolere ewaffe. Nagamba kino era bulijjo kyenkola kyenjagala. Twogera ku Aziz Azion ki? Aziz Azion wa West End, Aziz Azion ki? Studio 84 era yeyo West End. Yali West End naye nga studio tugiyita Studio 84. West End wali waggulu Emakindi waggulu ku kibaati awo wennyini awo waggulu awo w'ekibaati. Nentandika okutuukayo nga tewaliyo producer nsobola kubanga yalinawo buproducer alinawo abo abaana abakubakubamu nenze ngenda olya bye bakuba nga tebajja kunsobola nga ate kyaki boy nga ataliza omuziki guli waggulu nnyo kubanga enanga eyo nga njikuba newe nzibiridde ng'onsibye katambaala. Okukola ne Eddy Kenzo ne Rema wasooka kukolagana na Aziz. Kati awo wennyini nasooka kolagana na Aziz n'okola olwo luyimba nenkola My Oxygen nenkola tovanga wendi my baby yegwansanira netukola baliwa basekanga baliwa ndutegedde olwo twagenda n'ejjinja gye twakolera vidiyo yalwo nga ntandika okuyimba nga basekanga n'ennyimba endala awo ezimu tannazita baliwa beera nange ne My Oxygen nenkola n'oluyimba lwange naye Chocolate Girl nayo yali y'amaanyi. Olwo lwe luyimba nze olwanzijayo. Nalinawo ennyimba awo endala ze nanyimba Chocolate Girl. Lwali lumu ngenda mu Stenson gula kikomando kyange nensanga malayika sweet eyankuba dressing pink and really pretty nensavu walinga nesembera mutegeze baby nti ndiloniliga Chocolate Girl wakataketake eyo kolabo okugifuna baba lwali lutalo nalwo lwakubiri lwali lwakubiri olutalo namba 2 kati olutalo namba 1 lwakujoyininga ojoyininze kati olutalo namba 2 kukkirizanga muyimbi bamaze okukkirizanga producer era obakubira endongo kati ate okukkirizanga omuyimbi obeera otya ate producer ng'ate oli muyimbi tonnayimba kati nno kankunyumiza ebyo ebiseera tewaliwo producer ng'ate muyimbi
tewaliwo bonna baali ba producer kubanga waliwo Washington naye nga tanatandika naye kuyimba nga naye akyakubira aba Good Life walinga waawo embeera abayimbi nga tebandyagadde ate obeere muyimbi munnaabwe kino ojjotya kyokka nga ate nze siganye nayiga okuba producer naye ate njagala kubeera muyimbi era nalinga nkuba struggle yange ey'okubeera omuyimbi ekiro nga tugenda mu bunaiti eyo mu bubaala eyo Kabalagala waliwo eyo sheri ye Kabalagala waliwo ebbaala lye Bwayise eryo eriryawe Bwayise twagendangayo Edeni twatambulanga ekiro yali yabayimbi nnyo si wafiira ne Master Blast waliwo n'amabaala amalala simanyi Casablanca mabaala mangi ngera tetusula mu nju tugenda tunoonya engeri gye tukuba akajji k'okuyimba yadde ng'emisana oproducinga so nze naye njagala kubeera muyimbi naye ng'ate baŋŋamba obeera producer olina naye nga nze olumala obbakubira ebyabwe ekiro nga nze nkuba ezange nga nziyimba waliwo we neesungawo okuwulira omulabi yeetaaga okumanya wadde nga nange mpulira nandyetaaza okukiwulira oluyimba lwo lwokola n'Aziz ye projekiti yesooka wali olina z'okubyeyo nali ninaawo endala awo nali nina ennyimba endala nga 3 naye nalinawo akayimba abantu ke baagala abaaliwo ebyo ebiseera waliwo akayimba kange bakayita ondi ku birowoozo nali nga nyimba ondi ku birowoozo nakuwaza na buli ssaawa gwe gwendowooza akayimba ako baalinga bakaagala nnyo era nzijukira mu maaso eno Kenzo twali tukakoze naye remix nga tukazeemu lwakuba tetwagifulumya saagifulumya naye katuddeyo wali eri nga sinnakola Chocolate Girl kati waliwo omuvubuka amuyita Jami Kasujja oyo nagendanga e Bwayise awo ne tukuba haso naye nga eno siganye ndi mbanene naye nga nina okuddako eri mu bato bannange mmanyo ntegeere life entuufu werina otambula kubanga eno abanene ojja n'obakolera n'ekikoma awo kuzaakuwadde wabaawo levo ebaawo so ng'olina okuddayo n'eri mbanno n'okula nabo kati nakulanga ne bajja mikali kyabo e Bwayise awo nono MP waffe Kayemba studio yalinga yaba Kayemba abo Kayemba ono owa Rema naye okimanyi nti nno bwe wava wewajje ne wajjajja ng'ovudde wa maama wajja n'otuukira ku bantu abatuufu olaba nti abantu b'olimu bonna b'amaanyi mu ggwanga otunuulira Kayemba maneja wa Rema Diriisa maneja wa Shiba saawa zino yali wa Azizi musajja w'amaanyi nnyo ndabanga oli ku tragedy bw'otunuulira olugendo lwange abantu bonna abalulimu be bantu abalidinga mu industry ze balimu gwe kyolina omumanya nja kubuulira abantu bangi be naspendinganga nabo obulamu amakulu wavaayo ewaka nga maama omusiibudde kyebalita osiibula kyekitegeeza ekyo kyekyaliwo okubanga sirina muntu yenna gwe nadiringako naye nga saawa zino si wakabi obanga teyali wakabi obanga si wakabi kubanga Jami Kalicha ye yawandiika oluyimba lwa Chocolate Girl naye nga teri yali amutegeeramu ebyo ebiseera naye era yamala naye n'akola ki n'agikuba bakasubi bajja bakayemba Jami Kalicha wano tosobola kwogera industry ye Uganda notamwogerako so najja ne muleete ne Aziz nampandiikira oluyimba nentandika okusaba Aziz kolabo ne mugamba kati nno njagala onnyamba otuuleko mu luyimba luno kubanga ngezezzaako naye akagiteke eggula nyambaako tukaggule awulira naye bwe yaluwulira oluyimba ne lumunyumira nagamba nga sinnatula mu luyimba lwo sooka ombulire olina sente za promotion olina eza video ne mubuuza mmeka ebiseera ebyo twali tetwetaaga sente nyingi kubanga abantu baali bakuba music omulungi singa kati nti yadde mulungi olina omupromotinga ne budget etegerekeka because right now ne woba n'oluyimba olulungi olina odda oteekako sente ezaddala tosobola gamba mbu just lutambudde lwokka naye biri ebiseera nga oluyimba olulungi at least twalina abapresenta ku zirediyo nga balufilutalinga waliwo akasengejja ku Dembe FM nga kajja dufilutalinga kaluteekeyo olwo Jacob nga waali ku Dembe butereevu era Azizi yantwalanga
nemba zisinkana Jacobo balwasama bawiriba ne bandaba nti Aziz alinayo producer we atayagala okuyimba nendoze ekifaananyi era kye bandabirangamu era kya upcoming naye tebanzigalirawo nnyo of course kati nitini naye ennyimba baamalanga ennungi ne bazikuba ne bazanya abasajja abo bawiriba ba Jacobo balwasama ne Mese yaliwo banfangako ennyimba ne bazikuba zinanyamba nakola ki natuulamu kubanga namugamba ngenda zifuna ssente namugamba ngenda zifuna ssente nengenda nenjogeramu ne maama wange nemugamba maama nno olaba ekiriwo neetaaga ssente nfunye sita agenda okuyimba nange oluyimba tuluyimbe naye nga tetunaluyimba neetaaga ssente ez'okukola vidiyo oxygen mwamukola kubanga kati tomanyi kyekitegeeza ndowooza era gwe kennyini gwakitegeera ekyokubeera nga star ayimbye oxygen akunye buli wamu ate gwe yagenda okuwakolamu abantu olumirawo n'ogwengulu naye banaye kyesitali erabira ku industry eno mwana abayimbi era beebale nnyo okunyirira nakwambala bulungi nakwekuba biwoowo abayimbi temukendeeza industry boy obeera olina okunyirira obeera olina okwekuba ekiwoowo obeera olina okunyuma abasajja banyumanga naawe amuliraanye n'owulira ng'olina okunyuma naye abasajja ba Aziz ba Kenzo basigadde nga naawe amuliraanye ng'olina okukwata ssente n'ogenda n'ogula ku kikumba n'ekiwoowo omufaanane oleme muswaza ennaku ezo ninsenule neriripazo babadde beetwala eno maasa nti niseno yagenda najja ku studio yange nga baliripazo tebanyirira nga bawunye engato kati ate babyogerako ennaku ezo nenzijukira nti nze nayigira ewatuufu natuukira ewa Aziz nga Aziz anyirira nga Aziz akuba ekikumba so Katonda nanyamba nange nenjiga okuba ekikumba ekyo nange nenkikubira ddala ekikumba nga kyamaanyi era nkugambye wali era kankubulize ddala awo wennyini okukatingamu awo kiva ku kyolowooza gwe lwaki abantu bagamba mbu Aziz muganda wa Barbi Jay eyo embeera yali kankubuulira ekyaliwo Aziz yalina omukazi eyamusibanga enviiri oba baali bamuyita Mama Fine erinnya ndirabidde bambi erinnya lye ndirabidde omukyalo oyo yasibanga Aziz enviiri nga zimusibira kabeeyi nno mitwalo oba gyalingamu 7 okusiba ekyo ekiswayiri nange nemwegalira nansibiranga ekyeja naye omukono gwalinga gwe gumu nga wakuba Aziz zino nange alina okunkuba zino Aziz nga lwalumadawo okitegeera kakati ate ekintu ekyo dirisa tekyamusanyusanga maneja wa Aziz yalinga kasojja gu lwaki oyagala nnyo okufaanana Aziz kati era naye bakukubya ekiswahiri naye nga tutambulira awo so byali binyuma kubanga kyali nange kinyamba okuba nti abantu bakwano ba Aziz ate nawe otapingamu kati tomanyi gwe kyanyamba nnyo okutandika okuyita ku akajje ka siriki ako kayitako baali tebatukkiriza wali oyitawo okuyingira siriki hayitebo ng'oyitawo okuyingira ng'olina okufuna woyita kati eryo lyali kkubo ddungi mwe nayita ne tukola maama wange n'anoonya ssente maama wange ono ambeereddewo nnyo abantu bali eyo simanyi abantu bahasolinga nnyo nange hasolinze mu ngeri yange naye ate simubaddemu ku mukono gwa maama nti okugulawo awo nali neetagawo miliyoni ngezi 3 ojjeko vidiyo nga yakamu kitundu n'akamu ekitundu akagenda okgenda mu media era media sebeera yatwalanga yakamu ekitundu teyabeeranga ya malusu era wadde ng'oluyimba lulungi era oyongeramu omuntu olina omumotivatinga kyaliwo weekityo kale ng'olina okucreatinga omukwano n'omuntu yadde ayagadde ekintu kyo naye ate ne musigala ng'era muli ba mukwano nti era osaana omukubira ku ssimu ne mukola ki era olina okubaako engeri gy'okikolamu awo tulabye nga Aziz akuwadde chance oyiseewo mukoze kolabu ova otya ate okusala Rema ne Kenzo soka kola nani Kenzo okola otya ne Kenzo osala otya okudde eri wemala okuba hiti ewa Aziz chocolate gano
jukira ebiseera ebyo nali mproducingira n'abayimbi abalala nali mproducingira Gift of Kado olaba Traffic Man Officer baluddamu remix kati nze nagikola eyo Traffic Man Officer nga Gift ajoyininze ne Mr X nali mproducingira aba Big Guy namukolera yawo ku nnyimba mu ebyo ebiseera ba Diamond Oscar bajjanga nyaawo ne tukolamu Terminator gwakola Terminator nsinze nakola Terminator naye nando nakola awo nange bachaga nga bajja so ofuuse w'amaanyi ninawo akayimba akakuba mu mabaala baproducinga nabo ate nabo nga banjagala kubanga bankubiranga ku masimu ne bangamba bannaye Barbi Jay jangu tukole kugamba obeera oli ewuwo nga Gift akubirako star Aziz akubirako star Big Guy akubirako star olwo phone book etandise ogendamu kuba star ne phone logo nga ne mu misikolo otandikola Aziz yankubiddeko esimu oli awo oli ne girlfriend wo Jacob omutuuza akubirako Jacob nankubira otegedde gye kitegeeza ekyo obeera otandise okubeera ng'okola ki ng'olinnya amadaala so kati awo wajjawo obuzibu Aziz yagenda ku zi shows Mbale ne tugendanga naye oluusi nga batuleka emmotoka oluusi kale bajeti y'omuyimbi teyandyagadde ate agendereko bantu bangi oluusi agenda ku mukolo gwe gwa mbaga oluusi n'akasente babalidde omu sente ze bazibalidde omu ate naawe kuoli Barbi Jay tajja kudda akugambe weebale nnyo era alina okukwatirayo ekyetaano wanaagenda mu woteeri ey'ebbeeyi alina naawe okukufunira ruumu alina okukufunira ku kyokulya ka bajeti ko katandise okukola ki okwambuka kati mu kabajeti mu kwambuka sheezimu nga bakuleka bwe bakuleka ku sheemu omanyi woowulira owuliramu bubi ye muganda wange ndese Dirisa oyo ye mubi Dirisa oyo Dirisa ali principal Dirisa ali principal kati ajja kugamba Aziz budget yaffe tegenda tusobozesa ono Barbi Jay tumuleke nono topic ka sente tumuleke ne topic yalingawo mweyo camp topic aludde nga agukuba kubadde twali naye mweyo camp so bakuleka owuliramu bubi olinayo akayimba abantu okabayimbira basanyuka ate bakulese tofunye mukisa kugenda kayimba so ekintu ekyo kyandeeteramu obuzibu n'entandika oba okuvimbamu omutima naye ate nabo kale n'entandika obbanyiizaamu for example ebadda ne bakubira nti waye jangu tuproducing ate n'omugamba ngenda kujja mu ssaawa 2 luli eyajjirangawo otandise oteekawo nti ate ndiko ku interview kanzije enkya embeera eyo gitegeera bulungi so Aziz Nangoba Dirisa oba Mubaraka awo be baali ba manager ne bangamba mwana kati tokyayina budde bwaffe tokyayina budde katusooke tukiteemuko olukita bwe nti jja live nembakirawo kujjukira kujja live awo ensasagge wesimbukira awo kati awo wewava obuzibu bwonna kubanga wali baali bamaze okumpa exposure yonna kati ate ono omwana wa jja live ambase ankolera ne video buli luyimba lwenkola aliwa video Martin Beta nga yaliwo Martin Beta Pest Great Make baali bakolaawo video wajja live nga bebakola video zaffe kubanga nzijjukira olunaku lwensooka okukulaba face to face na meeting nga okujja live awo waliwo Martin Beta yali waali naye nga Barbi Jay wattabwawo notambulira mu sando gwe sando nga zibaawo awo biki kikalinaawo wenze jjukira olwo Frank tanayambukawa awo wenyini nga tuli awo kati awo nzijjukira ebiseera ebyo byali birungi nnyo ninsenula awo wampitira nagendangako eyo ewa Kuroki Entinda waliyo studio kubanga olwava ewa Aziz natandika okutambulatambula mu zi studio ngendako ewa Kuroki eyo studio ya Gongo omanyi ono omwami kati akulira boxing Kigongo
yakulira Boxing Federation yalina studio gye yali atukoledde awo Entinda. Omanyi abantu bonna ngenda ba mentioninga kubanga bali part of my story ate ba contributingako, so buli gwe mentioninga mba muwa big up ye kubanga ddala kituufu aba alina kye yakola. So Kigongo oyo yatukolera studio awo bambi yali atadde ssente mu bayimbi naye zaafa teyazijjaayo kubanga ya investinga nnyo naye teyazifuna kyemmanyi. Naye nagenda ku studio yaabwe wa Kuroki ninsenure nampa offer ampeeyo oluyimba twalukolera awo ewa Gongo ewa Kigongo oyo lwe luyimba Tombuuza. Yetombuuza wange oyo yalumpa najja n'alumpandiikira n'alumpa nga simuwadde n'amafuta nangamba ndukuwadde awo n'olwekubira nendukuba ne Kuroki netulufulumya lwakuba bubi nnyo naye nga sinnalukuba ndi kujja live jjukira wenkubira Sumbuusa wengenda kujja live Sumbuusa kolabo yo kati uliriza soka olireka neno wengenda kujja live waliwo abayimbi abaali batakwatagana bulungi na Aziz nga Eddy Kenzo. Eddy baali bamaze okwawukana olwo waaliwo akabeerabeera katonotono naye nga tebasobola kujja ku nnyo wa Aziz, tebasobola kujja kukola access gyendi ewa Aziz naye nga bandyetaaze mbakubira endongo wali okubira eri mu production studio yaabwe kati waliyo akabinja kalala akalingamu ba Good Life ate Good Life baalinga batwalaganya Kenzo bubi nnyo waliwo ebiranye mbijjukira bulungi kati walinga waawo akabinja keri mu West End kakwatagana Good Life Swangiza Avenue ate Musuuza ali eno kati wengenda kujja live Musuuza nagamba naye najja kufunye awo twakola omuziki nemukuba Sumbuusa twakuba Tonkoya sirina budde simanye byakuleekaana Tonkoya sirina budde nasigaza biseera byakukola waliwo n'olulala awo ndwerabiddemukko luluno oba muyaaya abeere olwo eyagala fekka nze ndukuba gwokuba oba muyaaya abeere Eddy Kenzo mu reverb Barbi Jay kutula awo yali reverb Tonkoya yewajja live so tukuba Tonkoya ba Gravity bajja mbakubira malangajja katakokome malangajja eyo reverb kati awo mujja live twakubirawo Tonkoya twakubirawo Sumbuusa malangajja katakokome mala Barbi Jay malangajja nga wali oyo kya kati netukuba neyo All Star ne King Sahaba Aziza Bafana Magic Town ba Josted kujja live twalingako ne Josted nga naye producer nga tulinawo ebibinja bibiri ekyange Sky Zone n'ekikye Open Vibes awo twakuba endongo tipu swizi nga kabinja konna kali awo twakubanga endongo yali siiki nnyo yali ya tabu kubanga twalinanga okuta ffenna bwe tuba tutadde ffenna tuba tulina okuta wetugandika kati ssaawa yakuta tulina okuta okitegese nga muliro bwe tuteekayo ennyimba ffenna tutuula bwe tuti ku TV tugamba ani gwe bagenda okukuba era aba TV baalinga ku buzibu nga bafuna amasimu gaffe obudde bwe bumu baganda bange abo mwana bafaizo NBS badagala sabo abavuka baliwo mulembe ogwo abayimbi mmwe that competition yaliwo teyalimu kuyiwa musaayi naye yali egatta nnyo ku industry yali health nnyo nga ne woba ogenda mu kirabo okubirako ku munno n'omugambo waaye tuyitemukko bw'aba talina amafuta n'omugaaka nkupiiking bwete we yali etambula twali tunyumirwa kubanga we tuvaawo tupangisa ennyumba y'emu nga tugibeeramu nze Gravity Tipu Swizi Martin Beta Great Make Pesti Martin Beta muli naye tugibeeramu ennyumba abayimbi 7 Martin Beta nga kyalina kidread kye
yalinamu ekidread obawo yalina kidread bwe kiti nga weewo nga tenibeta mu kisenge kyekimu garage nga tulinamu ebitanda 2 twanyumira obulamu maama nnyabo. Ebiseera ebyo ng'ologwe audio producer Martin Beta yakwasaganya video ate kumujja live ate manager wange yakwasaganya video ate manager wange nga tulina ebibinja nga mbikugambye ebyo nga tukuba endongo awo wetukolera ne concert ya Tombuuza Sumbuusa concert yes Tombuuza 2014 kalenda yali ene wa mitanda negende bwayise negende Kasangati ebifo byonna ne tubijjuza n'abayimbi aba ne bakola zi concert ne zikola bulungi nnyo olwo abayimbi abato tutandise okukola ebintu ebyaddala katono nnyo musuuza akufuna olwovudde ne waziizi mukozeeyo kaawe nyimba nga bw'ozoogedde experience ki gy'ofuna oba mbeera ki gy'oyitamu mu kaseera ak'okubeera nga kuba musuuza yalina ennyimba naye ez'amaanyi awo ezikubye ate ng'olwedde ye atandise n'okugenda ebweru yali w'amaanyi yali alina stamina ebyo ebiseera super power super power so experience yaliwo twatambulanga naye okuyimba ne babigayi ne tumiitinga abantu ne tuyimba ensi eno ne tugiyimba ebitundu ebyenjawulo Aluwa Paida Pakwaki eyo gye bagamba nti zivuga eyo gye twajja n'eŋŋombo nti eno zivuga eyo wabawala gy'ogambira nti zivuga luba luvudde mu Kampala luba luvudde mu Central so awo enfunira experience eyo eyazivuga nga ennyimba ozisanze Sumbuusa omusanze Paida bamuyimba ye experience gyensinga okujjukira nti twazisanga nge Sudan n'olusanga ewala oluyimba olwo lwa Sumbuusa lwokola ne Kenzo oluyimba lwali lw'amaanyi nnyo idea ani ajja ne idea ya Sumbuusa era lwaki oluyimba olwo era Jami Culture yaluwandiika Kenzo bw'ajja yasanga ndukozeeko nga maze n'okuyimbamu naye n'ayongeramu ebigambo bye ate nabyo byalutunda nnyo kubanga waliwo kavaasi ke twakaayanamu nnyo nga ngamba nnyimbe ekintu nga nze ndabanga ekitakola bulungi naye ate essaawa zino newenkiwulira mpuliranga kyekyali ekituufu tonkwata bubi nondeetera omulinga nze si gwe nkugambye ondeeterayo omulondo naye si kyekyo lwakuba nze nkyusizza naye nga byebyo nze nali ngamba ondeeterayo omulondo ye nangamba ondeeterayo omulinga ye yaliko ebiseera ebyo ng'ekibala kye baalimanga buli wamu so kati awo nenfuna ku ssente mukoze muyimba awo tukoze ate nenfuna ne ku mikisa emirala eno ku saidi wawagasemu ku mukisa gw'abali konsati tugikoze olwava mu konsati nenfuna sente nga zinsobozesa okukola studio eyange reverb zinsobozesa opangisa ennyumba ennene nali tupangisa nnyumba emu ne bayimbi bannange zinsobozesa opangisa amaka amanene nyumba ya $1.5 nga nsobola ogisasula so nenjiyingira nva kujja live mu bulungi tupangisa ennyumba eyaffe eya reverb eyeetongodde twali tujja susasula mu kitundu nyumba nnene tusobola oteekamu abaana abatukolera ku bintu ebirala ebisenge nga mu 2 tutabula reverb studio waneeno waggulu gyokola ng'olyambuka mu luwafu awo wennyini awo kati olaba nkuketta omumanyi ng'oyambuka mu luwafu awo eyo studio ge gali amaka gasookera ddala okwetongola amaka ago galina omukisa munene lwakuba nannyini wa nnyumba eyo yagenda n'afuna ebizibu ennyumba oba banka n'egimutwalako gavumenti n'egimuwambako yali mukozi wa gavumenti ndowooza yalina bye yakyankalanya mu ssente za gavumenti n'egimuwambako kati awe okutugoba awo kwankolamu setback kuba nagenda ate nenfuna akayumba tekaali na kikomera
ababbi ne bajja ne babba reverb studio awo be bandetera ne cassette back awo kubanga reverb awo weesirikiramu naye kati katuddeyo nga tennasirikamu nga tebannagibba awo Kenzo ebiseera bye yali ne Rema mu relationship awo bwanjagala nga producer omulungi andeetera ne Rema ngolo mukoze temunakola Nice and Lovely Nice and Lovely tumukoleramu eyo reverb tumukolera mu reverb ng'eguddewo Kenzo ajja tukola Nice and Lovely twaluwandiika nze naye ne Chosen Blood twagatta amagezi awo gaali malungi nnyo ne luvaamu yali hit kabona twagatta amagezi malungi nnyo kwegamba amagezi ge twagattako olwo n'oddamu n'ogagatta kati n'oddamu n'ogagatta kati ogikuba endala n'okwata Kenzo Barbi Jay Chosen Blood waliwo ne Beta ne Beta sebo yogola balina amagezi mangi nnyo Beta n'awandiika awandiika n'ennyimbo kati kuba nzijjukira ebigambo ebimu era yabireetanga so twalina amagezi g'abantu nga bataano awo kola oluyimba olwo so kwe kuvaayo bwe rutyo the same applies to muchuzi owa Rema naye amagezi gaali mangi era ge gamu ago twagagatta bwe gatyo n'ennyimba endala waliwo oluyimba lwange Emelina nalwo lwakolebwa mu ngeri bwemu Emelina awo wetukolera ezo ennyimba mu reverb eyo nyina kyenjagala okubuuza awo wennyini olina bw'oyogedde nti muyina amagezi ge mwagattanga nga muyina kyemufumba ndowooza itwoza culture eyabeeranga mu studio nti olw'okuba abayimbi mwali temunnatutumuka nnyo buli omu kubeera nga agenze eno buli omu n'aba n'amaanyi manyi buli omu era amaanyi n'amawawaatiro gamanyi okolaki singa abantu baddangayo back to their roots ne bajjukira amaanyi ge baakolerangamu okufulumya oluyimba lutya tenemugamba omanyi tugattemu obwongo tufulumize musuuza tufulumyeyo lumu tukolere babijje tukolere singa industry eri wala nnyo simanyi oba kati wakyaliwo abayimbi ababikola naye bw'ojje wange mu reverb nkyakozesa nkola y'emu eyo tosobola kukola luyimba wekka era ewange wojjayo abaliwo yenna ng'alina art tumuyita n'abeerawo kati tulina bandi namba abaana bonna mbagamba mutuule wano nga bandi tukole music ono so amagezi ago ge ga reverb yeyo reverb waliwo n'omuvubuka ono Kuseimu notes omumanyi Kuseimu mumanyi bulungi si ye manager Pia Pounds Kuseimu yes ate nga yakubirako ne Musuuza ennyimba kati Musuuza amujja mu reverb nali mulina mu reverb yali producer gwe nali nkolanga naye mu reverb Musuuza gyamujja nga naye akoze studio ye kuba nejjukira yali tannakola studio bamala kubba reverb ate nga era tukyetaaga studio n'akola eyiye nange reverb nenjiza wali kale bwekityo kyajja kitambula bw'obalabalamu ennyimba tandikira ku My Oxygen Chocolate Girl okoledde abayimbi mukoze okoledde Rema okoledde Kenzo okoledde bangi n'ennyimba ezirimu taaki yange sound yazo tekaddiwa tesobola kukutamu kyo nkimanyi kyengezaako okulaga nti ennyimba z'okozaawo zonna etwoza gwali mulengo gwa nnyimba ennungi with good sound bw'olaba nga kati reverb studio kubanga weeri wadde nga yeeyongerako band saawa ze bw'ogeraageranya production y'ebiseera biri ne kati olowooza ng'okyasobola okukuba hit songs ze wakuba luli ku basajja abo muganda wange ate kati saawa zino olaba kati saawa zino biri ebiseera twali tetulina nnyo competition ya mu Nigeria ono gw'olaba kati at least mu Africa Omunigeria yalinga kale yali akola zi naye kati oluluyimba bw'oleeta ne Nice and Lovely production sound wise ojja kulaba Nice and Lovely ali more rich so nyinza ogamba mu ebyo ebiseera Uganda yali on top of the game mu sound ne mu music production kyova olaba aba Wizkid bajjanga Washington abakubire nga wano omuzannyo gwali wano we wali music owaddala kati time yatuuka competition ate bali ne batukulembera olw'ensonga ezimu nyingi ensonga nyingi ne time yatuuka ne batukulembera kati saawa zino reverb eriwo eyange
eno gye wakomyawo eno eriwo kati gye nakomyawo ate kati erwana nabali sound gyenkola kati bali babayitako ate nga gwe wali okompitinga nabo bali be nali nsinga be twali tusinga okukola sound kati tokkiriza the fact nti lwaki bayinza otusinga kanzi sisobola kukkiriza nti waliwo mu Nigeria ayinza okuba oluyimba ne lusinga olwa reverb okuba olwakabi so nze saawa zino bombuuzi oba reverb esobola okuddamu okuba music saawa zino era nja kugamba okusinziira ku music waali kati reverb ekyasobola okuba oluyimba olusinga internationally kubanga eyali azikuba y'omu gwe tuli naye wano olunaku olwaleero ng'ogasseeko n'abazungu bonna I can still make a song that outcompetes the worldwide production eriwo because I know what that to is do. A great statement. Kankutume onansonyiwa okutuma nga oli musajja munene mu ggwanga lino naye kyandibadde nga kibuuzo naye singa nkutuma ne nkugamba igwe ne Eddy Kenzo oba gwe ne Aziz oba gwe ne Rema Namakula muddemu mutuweeyo piisi bbiri oba piisi emu osobola kitukolera n'ogamba nti kubanga Eddy Kenzo ayimbye ennyimba nnyingi let me specify mbere ku oyo omu ayimbye ennyimba nnyingi era ezifuluma ne bw'ayimba oluyimba nga Nice and Lovely wadde nga zinyigize mwakuba tonkoya n'endala Nice and Lovely alina strings nti bakuba ezitandika just eyaliwo n'ataaliwo awulirira ddala nga ke kayimba otegeera nti era Kenzo I think bw'abanga ali ku serious performance tasobola kuva nga takubye luyimba olwo unless nga ze kuba just hype songs ayitemu ne wabeera ku serious nti aze ku concert owulira nga ino beera ku list bw'abanga ze ng'ali serious ayina olukuba kyontumye nkikkiriza tujja kukikola era bwe tuba tukikoze lwero oluyimba lwenkugambye lwendowoozaako olusobola okubeera number 1 ku global market kubanga ntambuddeko nengenda nenjiga ku sound abazungu gye bakola nensoma ku sound engineering e Bulaaya so right now ndi very equipped okukola n'okusinga luli kubanga era luli nalinamu weaknesses yadde wawulira Nice and Lovely era waaliwo kyenali sitamanyi mu ebyo ebiseera kati ate kyemmanyi so saawa zino ndi very equipped okola global hit era ngenda kugikola nkyo nkyogeredde ku interview eno teekawo amaaso gaaga era nja mugamba omukulu wendiba Allah nsoboseza ngenda kulukola gwasinga okubeera exposed gyali ngenda kulukola olwo oluyimba era mpulira nga ensi yonna erummanja si Uganda yerummanja yokka worldwide mpulira nga mangi bw'oluyimba olutopinga chat nalikoko ku federation yawo olumu Ragadi nakola statement gye yakola n'agamba mbu by the time we bakoleranga ennyimba zimunumunu muvubaani bakozesanga FL3 kye yayogera Fruity Loops 3 yakozeseemu kweza ennyimba bali ne Chameleone nga balina production ze bakola ng'ennyimba ezo baziguzanga bakasiiwuukira ne saawa zino ebintu bya advance nze tuli mu logic biki wadde nga yeri global olowooza advancement mu production softwares na biki teziyinza okubeera nga zireetera omuntu okukyusa like what gitegedde kyobuuza okubeera nga music takyali music nga takyali so kati biri ebiseera twakolanga bakozesanga FL of course FL saawa zino tesobola kukompitinga ku FL3 I mean logic I mean FL3 tesobola kukompitinga na current technology aliwo technology asigala nga bw'aba akuze aba akuze naye waliwo ekintu kimu kye tuyita analog ne digital kuba kati olaba oluyimba lwange olwatombuuza bwe twali tulubouncing out twalubouncing out in an analog way bwe tunoonya oluyimba Nice and Lovely luli nice nga bwolwa because twamixinga digital ne analog nti ebivuge twabikubanga live okitegedde ne biviira ddala mu analog omuntu akutta omukono bw'ati akuba eyo ye analog kati n'okifuula mu n'okizza mu digital system
twakwata ensaase ze ziri mu nice and lovely twazinyeenya bunyeenya bwe tuti chiki that is the Eddy Kenzo kitegeeza it is analog ogigasse ne digital so when you do that n'okwata analog n'omugatta ne digital yennyini aliko obeera obirina byombi then you have nti omuntu wabanga wakuba kusuna strings wali live band awulira ddala nga you have the best kati ekiri kusedde ndowooza ekyo kikuddamu ekibuuzo kyo yes nkifunye bulungi okifunye bulungi okay Barbi Jay otubuuliddemukko waliwo woobuliramu awo wadde ng'otugambye nti kyewafunamu ekyokubeera ng'ennyumba kiki ebyabaawo n'ebyuma studio we bagitwala tebaatwala studio ka because abantu be nali nkola nabo baaluzinga emirimu for example producer yali alina okusooka nga talina studio ku same kati oyo avaawo agenda akola ewa Kenzo because nze nkyeyiiya kuzzaawo studio ate ye tajja kulinda for example that is the time also Martin Beta we yagendera n'alekerawo ku managinga that is the time most of my team we yagendera nensi standing alone okay atulabye abayimbi bangi Barbi Jay nga bafuna ebizibuzibu ebifanaganako bwe biti abamu nga sina binene ng'ebyo abamu olunsi mukazi amukyaye esente ziweddemu katono awo n'agenda mu depression abamu tubafiiriddwa ne batuuka n'otwalibwa mu rehabilitation ki gwe kikufuula ow'enjawulo okubeera nga ebyo byonna byajja it is like losing capital nodda ku zero wadde ng'omuntu wali ogusigazza osigazza gy'emikwano ki ekikufuula ow'enjawulo n'oba nga tewagenda mu depression state nga tukyalaba Barbi Jay standing ng'anyirira ate tulaba ne reverb band y'amaanyi reverb studio ekomyewo gwe ki ekyakuyambako okubeera nga oyita mu challenges ezo sijja kwegumya nnyo naye wentunulako mu background yange nayitako mu rough times before nga sinafeebeera star I passed through a lot of rough times bansala embalu nga mpulira nga nina emyaka nga 13 embalu ogimanyi nga tebansannyalazza obwo bulumi obumanyi if I was able to go through that pain kati eno pain y'okungamba banzibyeko ebyuma tesobola kunyiiza nnyo actually nina embeera nti era kizibu nnyo omuntu ogamba nti nanyiiza Barbi Jay oyinza ogamba wonaabuuza buli muntu mbu wali onyiiziza ku Barbi Jay n'olaba ku busungu bwe obusungu bwange buli awo buli moderate bubeera awo ne buvaawo I give up on things so easily so I am not so much attached to things. When I lose something, I know I can get something else better. Also n'okuba nti era nasomako mmanyi okutuula n'ensoma ku butabo obulimu information ennungi waliwo obutabo abagagga nga babuwandiika nga bayita mu mbeera y'emu eyo nga ojja kisoma olabe nti naye yakiyitamu for example waliwo akasabo ke nasoma nga bakuŋŋaanya information okuva ku bagagga bonna mu nsi abantu abali successful ne bagiteeka mu ako akatabo so bw'okasoma obaako kyotegeera n'omanya nti ne woba oli ku zero woba olina mindset ennungi oddamu n'ozimba you can rebuild waliwo omuntu right now ali ku internet okwo yabadde mugagga ng'ali mu $1 million of worth n'akeera enkya n'agamba I'm giving out all my riches nsigaze zero nkakasa nti ngenda kuddamu nzimba obugagga mu myaka 5 ng'abantu abamu tebabuzimbye bano bennawa so bw'osoma n'okizuula nti waliwo omuntu asobola okukeera ku makya neyejjako obugagga bwe bwonna neyeewayadde ku zero nga experiment alage ku bantu nti mindset yekuteeka wooli omanya so I knew nenkimanya okay when I set my mindset well nenziramu ne creating a plan ne creating a goal I can still achieve it that is how I've grown up back okukomyawo studio okukomyawo bandi okuba nti kati nkomyewo mu music nondaba nga wondaba kati nga ndi bold sagendako mu mbeera mbu simanyi biki nga bw'ozimanya abantu ze bagendamu I can't mention because it is not good situations naye saagituukamuko embeera eyo kubanga Katonda yanyamba nanjigiriza
okusettinga mindset yange. Okay, twawulira mbu wafuna omukazi omuzungu era gemaanyi gano getulaba. Mukazi omuzungu twalako actually nze ngandi sijja kwejjamu nalabako ebifaananyi ne ngamba oba kikyali kye. Saidi eyo kiri kitya? Omukazi omuzungu of course ampaddemu ku maanyi. Ampaddemu ku maanyi naye nga relationship weeri etambula ngera relationship zonna. Tewatya kuba omanyi waliwo fan base mwe ng'abayimbi waliwo fan base ze muba nazo naddala nga bagamba nti psychologically when you put your fan base in suspense naddala bano ba female fans mb'okeepinga nga beeyongera bweyongeze naye I think I lost some of my female fans ndabika naba missing kubanga wentunuulira following yange for example nga ku TikTok nsanga nti 78% basajja abakazi nenebuuza lwaki basajja but the thing is abakazi temungoba because ensonga ki temungoba nze ndi musajja mufirika kalica y'abafirika mugimanyi bulungi najjajjanga alina abakazi 11 akyaliyo ali awo bundi bujo nze nzikiririza mu polygamy nzikiririza nnyo mu polygamy chance ekyali open ekyo kyengezaako tegeeza abakazi abandaba tonzigyako kalica yange nzikiririza mu polygamy chance ekyaliwo so temulekerawo okunfollowinga ate mbagala nnyo nze njagala nnyo bamaama b'e Uganda abaana abaddugavu bano bannaye bave nako ggwe kiki kyoyogerako biri byonna obiraba bibaawo just wambi bikategolinga ntya naye kaŋŋambe nti emikisa gikyaliwo. Okay, Barbi Jay twogere ku as we wind up twogere ku Reverb Band Reverb Studio kubanga yakomawo current situation is better even that than eri yaliwo then nembeera eriwo current situation kati Reverb Studio eriwo kumanga eri better to recording a live music we record live kyekikyasinga ate okuba ekirungi so current situation Reverb eri Kitebi wanene wankulukuku ekyomukisa omulungi oguliwo nti weeri tepangisaawo tegenda kuvaawo security eri tight so I believe tugenda kukola ebyamaanyi bingi ate nga ne music ogambye mukola live to recording a live music ne to recording ne digital music so omuntu customer ne woba toyagala tukukaka ne tukugattiramu kalayivu kale tuyinza okukola kyoyagala bw'obanga ddala otusasudde naye nga twandyagadde ne tukuwa ku magezi ago then number 2 tulina Reverb Band ne wano we tuli wennyini tuperformingawo every Saturday so Reverb Band eperforminga Enkumba ku Dollar Spring Hotel every Saturday. Mujje mulabe ku music gwe tukuba. Emunyonyo mukyaliyo wali. Quarter span but ebifo ebirala byonna kwebiri ku page yaffe. When you follow us, tulina TikTok account ya Reverb Band Uganda, Reverb Studio Uganda nayo weeri. So mu following up waka waffe mumulabeko mutuwagire. Then number 2 nga Barbi Jay because people are questioning Barbi Jay ate ye ali kuki. Besides what I've built as the foundation in a ground says nganzo omuntu ngenda kuta album yange mu November era nkwaniriza ku album listening njagala ozowulire ku ka album kensunsudde akaziki kensunsudde kuliko ennyimba 13 zonna ziri perfect buli wenziwuliriza nze mbeera awo November November natugenda ogikola listening party already ntandise okuta ennyimba ezo ziri ku album but official listening party ya mu November so mujja kujja mugiwulire then mujje accessing nataddeko oluyimba lumu nakataako 2 olumu baluyita just like that nalu shooting the Netherlands kweluli ku YouTube katono nnyo amaanyi getulina Barbi Jay likati agende Netherlands nenkolerayo video by the way no it is a serious business because Katonda kangambe yanyambye I can do a video anywhere in the world anywhere in the world you have that potential ubusobozi Katonda yabutuwadde so video mugenda ziraba nga zikyusa ebifo ezimu nzazikolera ebbali ezimu zikolere
series ezimu zikolere Bahamas, Netherlands, Norway, UK. You are going to see a lot of nice work. Amakulu era tuddayo ku kiri nti wava ewakiso ng'osiibudde maama okuva lwe wasiibula setback gye wafunamu yali ya luwafuwali byuma kubibba kiki. So recently ntadde video emu Norway gye bayita Kadaali olubadde waawo lwali ku video ku album naye nalujjako kuba lwajja earlier before I'm done with the album so nendufuula single. Kadaali video nagikolera Norway ne Netherlands but oluli ku album lwe natadde baluyita just like that video nagikoledde Netherlands muganda wange Alan Soja ali eyo ye yagikoze so album efuluma mu November mbagambye olumu luli out olwaba lutateka nalo ndi mukuluta kati zona njagala muzirye ngenda kuteera kumukumu sigenda ziwa nnyo gap so mwanguwe nammwe musobole okuzirya nga bukyali otherwise zigenda bayitako kubanze kati na movies nasumuludde ninawe ndaga wali sagala nnyo kwonoona budde. Abawagizi bange mwena mwebale kundaba mbasaba mu following ku platforms mumanye ebisingako awo ne media yaffe eno mwebale ginyumirwa muganda ngono nkweyanziza nnyo. Tweyanziza nnyo kubeera nga mutwekumiddeko tubadde ne Barbi Jay nsolo nkambwe ate tujja kuba tumweyongeza enfunda eziwera mu maaso awo mpola mpola kubanga waali ate ng'amaanyi ge yazze nago amayitirivu nnyo okuzaama. Webale nnyo kubeera nga obadde album bagiyita coming to you so I'm coming to you. Big up on yourself. Thank you so much. Thank you.